galate tuganye ne waliwo ate okumusinza n'omuteeka mu kifo kya Katonda n'oyagala akole ebintu Katonda yekka byasobola okukola. Kituufu. Yes. Pale tutandikidde mu mukwano. Buuza ku balabi baffe. Ne Mwasuze Mutya muli mutya. Mwebale kulaba Mwasuze Mutya. Byonna bijja kuba bulungi abayita mu bizibu oba mu challenges. Mu kusomezebwa konna saagala oggwemu ssuubi. Njagala obeere nga wezzaamu amaanyi. Ti ne waba tengwali muntu yenna akuzzaamu maanyi. Wezzeemu amaanyi, genda mu mirror weetunuulire weegambe Fred, Stella ojja kumalako. Mukama akyali naawe, Mukama akwagala. Njagala ate ekirala omanye nti bonna ne baba bakuleseewo walinamu essuubi. Ng'omanye nti ono muganda wange ono maama wange ono mukwano gwange naye genda n'oyita mu kizibu bonna ne bafuuka nga bataliiwo. Kituufu. Njagala omanye nti Katonda akyali naawe. Bonna basobola okugenda, bonna basobola okuvaamu naye Katonda tagenda kuvaamu. Ate njagala nkubuulire nti bonna keeping attitude eri positive. N'obeera ng'okkiriza nti Mukama ali naawe atajja kumazaako. Njagala omanye nti ogenda kuyita mu byonna by'oyitamu ate Mukama akozese embeera yennyini gy'oyiseemu okugulumiza oba okuteeka waggulu oba okupromotinga oba okuteeka ku level endala. So toggwamu ssuubi, abaseka baseke, aboogera boogere, ebigenda maaso byonna bigende maaso. Keep your head high. God still loves you. I know. Oh, I like that. Thank you. And God is love. Yeah, he is. So omukwano gwonna nga tonagulowooza kugufuna mu bantu balala. Sooka ofune omukwano okuva wa Katonda. Okuva wa Katonda. Tosagaba ky'otolina. Bw'oba tolina love tojja giwa muntu mulala. Tosobola giwa muntu mulala. Ate emirundi egisinga tugenda ne tumistakinga ne what love is. Ne relationship ne Katonda ne tugenda ewa Katonda lwakuba njagala sente, njagala mulimu, njagala mwami. Ne twerabira nti it's beyond that. It's above that. It's something that okufuna omusajja nga gwe tomanyi na love kyeki, it will not help you. Okufuna omulimu nga toli healed, toli restored, n'omulimu ogwo gusinza okufuukira kaasi. Kituufu. Ontegeera. So tulina okumanya bwe tuba twagala relationship ne Katonda oba okuestablishinga relationship ne Katonda, tumanye nti no Katonda agala kurelatinga naffe nga bw'orelatinga ne mukwano gwo, nga bw'orelatinga ne relative wo, ate ayagala nga tuli open and honest. Yes. Ne tubeera nga atuyamba kubanga olumu olowooza nti njagala kino, njagala kukola kino, njagala ono naye nga that's not good for you. Nja kuwa example. My husband, when I nsaba for a husband when I was still at campus, I remember omanyingo omwana omuto oba teenager obeera excited about physical looks. Yes. He's tall, he's handsome, the nose, atambula bw'ati omanyi ebyo tubeeramu. Kati lumu nali nsaba Mukama n'aŋŋamba nti mukwano, that's what you want but that's not what you need. Okay. Kati abantu abamu tugenda ne tusaba ebintu bye twagala naye that's not what we need, because oyagala omuntu agenda okujja mu bulamu bwo a fulfilling a need. Yes. Naye nga sigwe weetaaga. Naye nga ate sigwe weetaaga kubanga ebintu nga looks bisobola okukyuka. True. You know, anything can change on the physical. But what about the condition of the heart of the person that you want? Wasinga obukulu. Kyekisinga obukulu kubanga ye muntu bw'abanga Mukama akuletedde omuntu gwe weetaaga mu bulamu bwo, ye muntu agenda okugumikiriza even with all the issues ozze nazo. Kristo omuntu ajja kwebuuza munda ngenda mukeberayo ddi omutima era nsooka kwagala kiri physical. Yes, okwagala ekiri physical tetuganye. Naye waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo nga speaking a life in you. Vakuzino flatters. Oh, you look beautiful. Nabeera nga flattering, basing on what they are seeing on the outside. Naye omuntu akuwuliriza. Okay. Are you concerned about what you're going through? Are you concerned about how you can tell that? Omuntu akubuuza about your past. Omuntu akubuuza about your family.
about your relationships, about your interests. Ate nabeera nga ali genuine, sikubuuza lwakuba yagala kumala budde oba nokujajinga, no, but genuinely interested. Ate bw'alaba nga waliwo challenge yonna gy'olinawo n'ayingirawo. So sikugamba kati ogenda kivaamu otya? Kati ogenda kivaamu otya? Oba bw'obeera n'ekizibu essaawa n'agamba wabula olina ebizibu bingi essaawa zino kansoke nkwesonyiwemu, I need someone atalina bizibu. Omuntu nakwagala genuinely nga speaking into your life. Nti ne bw'oba okoze mistake around them, to feeling stupid or intimidated, but omanyi nti akwagala ajja ku correcting in the right way. Ate akulage love even in the correction, not the belittling and the abuse. So kibeera important nti tumanye nti waliwo bye twetaaga the needs and the wants. Naye what you need most is the need. What is that need? Fena tulina gye tuva, gye tukulidde, bye tuyiseemu, bye tulabye, na buli kimu kyonna. Kati tulina n'emize gye tujja nazo, naye omuntu gw'ofunye agenda kugumiikiriza, agenda kwagala ne mu weaknesses zo, ne mu failures zo, ne mu success zo. You know, waliwo omuntu gw'olaba even nga mukyadeetinga nti ono omuntu waliwo kubaga fena tetuli perfect, ojja kukola mistakes in one way or the other. But in those mistakes osobola okutegeera omuntu akwagala akuvuma immediately oba akugumikirizaako. Communication ebeera otya ng'okoze mistake oba waliwo kyokoze ekitali kituufu. Waliwo obuntu butonotono bw'olaba n'ogamba ono omuntu tuli mu kudeetinga ali mu kunhaatinga, kati ate we tunaatuukira mu bufumbo agenda kunkola atya? Kituufu. Ontegeera, so olumu tubeera obsessed bambi, unfortunately, ngoba tewafuna love ya maama oba tewafuna love ya taata, tewafuna love ya siblings, kubanga natural omuntu bw'atuuka mu nsi bw'ati ng'omwana love esooka ebeera ya maama ne taata. Kati bw'aba tagifunye n'eddako yaba siblings n'eddako yaba colleagues n'eyabani wonna, bw'aba tagifunye ayina eyo emptiness emubeeramu. Kyova olaba abantu abamu bambi baba gettinga mu relationships becoming so clingy, simanyi bakiyita mu Luganda, naye nabeera nga yesiba ku bantu, nabeera nga tasobola kubeerawo ng'omuntu taliiwo, nabeera nga ali so insecure without other people, nga identity ye agifuna mu bantu lwakuba agezaako okubeera accepted, akirizibwe, afune sense of belonging, kubanga ebyo byonna ebyokukirizibwa na sense of belonging birina okubeera nurtured mu first stage eyo. Oba kiva ku bantu omuntu engeri abayingidde mu bulamu bw'omuntu ono. For example, singa biba bintu byakwe okuflatingamu awo naye n'ofunyamu olubuto, kati n'osalawo oyingire mu bulamu bw'ono n'obeera mufumbo, naye ng'ekyebyadda biri otewaddewo love, naye oyingidde, so olina ga sina kyakola, nina okulemerako kambere mu bufumbo buno kuba kati n'alagawa sina gye ngenda kudda. Yeah, of course circumstances varying from one person to another. Naye okubeera nti n'okoze ensobi ate tekitegeeza nti n'okola ensobi ey'okubiri, kubanga okwesiba ku muntu tekitegeeza nti agenda kwagala. Omuntu aba asaze obutakwagala tagenda kwagala. Ontegeera. So kiba kirungi n'obeera mu position y'oku accepting nti you know what, wano tufunyeemu omwana which is a blessing, nkyebaliza Mukama, naye ne bw'aba ali mulamu bwange oba tali mu bulamu bwange, it is well. Naye ate kyesandiyagadde ate kyendabye mu bazadde abangi okubeera nti omuntu akuzaddemu omwana ne mufunamu obutakkaanya ate n'odinayinga omwana okumanya taata we oba okwogerako ne taata we oba okumumanya. Balina excuse nyingi gye bawa ennaku zino nti ndaba talabirira mwana. Olaba abantu abasinga beerabira nti no omwana teyeetaaga ssente zokka okukula. Waliwo emotional needs, waliwo mental needs ezitalabika na maaso, naye omwana okulaba obulabi taata oba okwogera ne taata oba taata okumukwatako kiina development ekyongera ku bwongo bw'omwana. So ebintu by'okubeera nga tufunyeemu obutakkaanya ng'abantu abakulu kyandibadde kirungi ate ne tutayingizaamu baana ne tuboonoona emotionally, mentally and physically. Yes. Kati eyo si indicate laga nti mbutuufu relationship tegenda kukola, like olaba nga omusajja kifo ky'okufaayo ate alina engeri buli kadde Yes, come. Yeah. I know, but olaba ekintu kye tulina okuyiga nti abantu abamu bakula different. Waliwo abantu abamu abatekinga long
to conceive or to understand nga bali mu dinayo afuuse taata naye tannakikiriza nti taata bamuleetedde omwana nti ono omwana wo nayaga naye sayini zonna ziraga nti omwana wo. So waliwo abantu abamu bambi nga ate nabo nga bayise mu mbeera nnyingi oba abamu pride oba nga repetition yaabwe eri at stake nga naye ali mu kulivinga indinayo in one way or another for different reasons. Kati tosobola kumanya lwaki omuntu ng'oyo ali mu kweyisa ngeri gy'ali mu kweyisaamu, naye nandisabye nti bw'aba nga taata nga yakikoze oba maama yakikoze, omuntu yenna mu bazadde wakiri omu aveya taking a responsibility nti ono manyi ataneezuula tannakitegeera nti afuuse taata essaawa zino sigenda ate kutandika kwe stress nga kumuvuma kuba kati ate abamu kye bakola amuvuma n'amulangira n'atandika okwagala okumufoosinga okola ki okulabimuzuukusa nti hello we are here. Yes, naye omuzuukusa sigamba nti ali mu tulo oba talaba, ali mu dinaayo. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tulowooza nti no tukola mu physical naye ate we are causing more damage and we are causing more problems than we would have wanted to. Kubanga kati ng'okuvuma omuntu oba okumulangira oba okubeera ng'omutomentinga mbulwa kuba oba omwana oba ki toli mumuyamba mu ssaawa ezo, tomanyi kyayitamu nakyo kubanga omuntu ali nomo kalibala, omuntu ali nomo mentally and emotionally tasobola kudinayinga mwana we, tasobola na kudinayinga kuwa ebintu omwana bye yeetaaga kubanga waliwo natural excitement Katonda gye yatuwa ng'abazadde nti oli excited nfuuse taata nfuuse maama ono mwana wange noyagala omuembracinga noyagala omulavinga, naye omuntu ata denying omwana n'amulekawo, that's a different story altogether. Waliwo kyemba njagala emphasizing nti waliwo ebintu ebi bye tulaba ku mubiri oba bye tulaba ebweru oba bye tuwulidde bye tukuliddemu, naye ate tumanye nti waliwo ebintu ebiri spiritual bye tutalaba, ebintu ebiri emotional bye tutalaba bye tutasaana kukwatako bye tutasaana kumakinga sense. Kyova olaba olumu kiba kirungi omuntu omusabire kubanga si mulimu gwo kutandika kumuyigiriza mpisa ssaawa zino oba kumudisciplininga si gwamuzaala. And then the other thing olina okumanya kiri very important, Katonda mwennyini bwe yali acreating oyo omwana yali amanyi condition ya taata amanyi condition ya maama, naye lwaki ate yaba trustinga n'agamba mwe mugenda okuleeta ono omwana mu nsi, gw'ate kati ofuna otya right okugamba nti no togenda kulaba mwana ono, togenda kubeera mu bulamu bwa mwana ono. Who are you? Samukusaba katugende mukumulako mukaloga ngali ku Spark TV awo ne NTV tugenda tukomawo ne indicators ezo zolabirako noga nti kati eno kendabye kino waliwo ekikyuseemu ate kananiko kubanga nkyusaamu tovaawo tukomawo ndi ne Christine. Ziri 3:00 webale kubanga okyekomedde ku Spark TV amu ne NTV, YouTube amu ne Facebook mwebale kubanga kwemuli otugende mukuwumulako nga tubali twogera ku ebyo ebibeerawo naddala ku maka agayuuga, naye kati twagala tukutunuulira indicators ezo obubonero kw'olabira n'ogamba newankwadde amaka ngaagala nnyo gatandise okuyuuga, bw'oba ogakooye n'ogavaamu, bw'oba okyagaagala n'ogaa kankyusemu wano oba wano okusinza ku kino kirabe nga bw'olaba emmotoka bw'etambula neekulaga nti no oba eryanda ettala livuddemu ka bulb tekayaka, ekulaga kakiri eri ggwe ofikisinga n'osaamu bulb oba ovugirawo, neekulaga nti no amazzi gaweddemu etandise okucamuka kiri eri ggwe okyama ku petrol station osaamu amazzi oba ogivugirawo neeyonooneka. So n'amaka bwe gali. So tutagala okutunulira indicators ezo omulungi Christine. Njagala tulabe bwe tuba tutunulira indicators ezo tulabe ebintu bisatu ebisinga okukosa abantu ate research byeraga nti no bye biridinga to divorce. Bitandika mpola mpola ng'ebisaaga naye in most cases ate bi ending up nga bibinyo kuba tugenda taking things for granted. No gamba oyo mukazi wange nankola ki, oyo musajja wange nankola ki, naye ne twerabira nti no naye muntu ate naye akosebwa
ate naye getting disappointed. Chovola wananditandise n'okugamba nti no mu relationships tuyiga okubeera nga tuli humble. Bw'oba okoze mistake oba okiraba nti no mistake ekosezza partner wo, obeere humble enough okugamba I'm sorry. Abaami nga kiva wala. Kiva wala naye abamu bakikola in different ways. Ayinza okugulirayo akantu okulaga nti no asaba kisonyiwo naye oba n'akyusamu mu mpisa naye waliwo ababeera nga asobola okukikola. Kubanga at the end of the day n'obwobeera nga oganya okikola lwakuba oli musajja gwafiirwa. Oli mu kubuildinga relationship n'omuntu kyewandiyagadde oli akukolere osobola okisiga ng'ensigo. Kubanga at the end of the day ono kwesaawa zino yalinga best friend wo. Ebintu bwe bikyuka mu ngeri yonna yagenda okubeererawo. Kituufu. Oba mu bubi oba mu bulungi. Kati okubeerawo nga oyagala kwetwala waggulu nnyo n'okugamba obugambi akantu nga I'm sorry ne kabeera nga kya bbeeyi nnyo eri ggwe. Manya nti at the end of the day ffenna tuli bantu. Ate fenna tulina emotions to getting a hurt, to getting a disappointed. Ate nawe byoli mu kusiga osobola obikungula enkya. Naye relationships bwe ziba zonooneka zitandika ku like, love ne respect. Omuntu bw'aba feelinga nti no tali liked oba nga ne company ye bw'abeera around you alabira ddala nti tomwagala. Tofiiringa presence ye. Tofiiringa presence ye, omuinsultinga, omuvuma, omwogerako bubi bw'aba taliiwo, tewali kirungi kyonna ky'omulabamu. Okubeera nga ne company ye yennyini ereeta discomfort, omuntu n'agamba akomyewo oba n'owulira hoot ku gate n'ogaba naye akyakomyewo yaligiza abeerako mu bakwano be n'owulira ng'omukoyedde ddala ng'omuntu naye ate the problem weri nti emirundi mingi abantu basinga baagala nnyo okwekozaawo okupretendinga naye beerabira nti no actions speak louder than words. Nga bwe tutudde wano Kalibala bw'oba tonjagala you don't have to say it. Energy go jumper around you can be felt. Nga toyogedde nakwogera kintu kyonna naye lwakuba tuli wamu naye omutima gw'owulira tonjagala naawe ate sikwagala ffenna tujja kitegeera. Christine, waliwo abantu abapretending obulungi. Waliwo abantu abapretending obulungi tetuganye but not forever. Kubanga era sooner or later kijja kukaminga in a different way. True. Tebasobola kimastaringa for long. So bwe tutunulira ku like eyo environment eyokubeera nga toli accepted, toli loved. Ekyo kigattiramu n'okuba nti let me say tutuddeko awantu tulinga ku kiduuka oba tugeze mu restaurant naye nga omuntu ali ku ttebe eryendala gw'osinga okuteekako amaaso go. Nze ndi wano, we are not talking. Oba oli ku simu twoga don't pay attention. Kino kiri ku like. Yes, nga takulabawo. Alaba abalala bonna akulabawo lwokka ng'alina kyakwetaaza. Kubanga akulabanga omanyi bano abantu abatavaliwinga bakazi oba abatavaliwinga ba partners n'akulabanga omuntu atali wa mugaso. Maybe lwakuba tokola, maybe lwakuba ogezegeze wenna n'oggwayo olw'okuzaala abaana, maybe lwakuba kumanyidde ng'omuntu omanyi waliwo n'akakamanyira akajjawo lwakuba obadde n'omuntu for a very long time. Akuwanira abantu abalala mu maaso. N'osanga nga talina ne ka respect tujja kyogerako later kakuwa at all. Nti ne bwe mubeera nga muli wamu alina engeri gy'akuzaala wamu n'akutreatinga ng'omuntu wa bulijjo oba omuntu gw'atalabawo, omuntu gw'atayagala oba omuntu eyali mistake mu bulamu bwe n'abeera ng'akulaga nti n'oli burden oba you are an inconvenience in his life. Waliwo naba nayagala okutwala out naye ate n'ayitako n'emikwano gye naye yabeera mu like. For example, alese ba boyfriends naye nawe kwoli emboozi n'ebeera nnyo ku balenzi bano baali nabo nga gwakujjukira bujjukizi bakuwadde ekyokunywa naye nga emboozi erinyo na bano ekyo kirimu like. Anti kati olaba it can also depend on an individual kubanga olaba oyinza okuba nga omukazi yabadde ayagala special time ng'omukazi okuntwala out n'emikwano gye is one thing naye asobola okufuna obudde n'akutwala out nga gwe
ne wakutwala out nga gwe eraba n'emikwano gye talinayo time waba talina time yo that's different kubanga kati company yo aba agidradinga kati sometimes it's more aba covering up ne bali abalala nti obeerewo obubezi nga kifaananyi naye nga bali be bakola ki be having a fun. So it is important nti bwe tuba tutunulira like it is me and you. Yes. Oyagala kampani yange ebintu byenjogera obyagala ebintu byenyambala obyagala what obyagala how have you helped me onyambye otya okuimprovinga oba obeera okunjajinga bujajinzi buli ssaawa bannaye oba okyusa ddi lwaki toyambalako nga mikwano gyo awo nekwetuba nti ebipale byeyamba tebikunyumira toli mukazi wa klasi yange oba toli musajja wa klasi yange otegeera nobeera ngaomuntu omubiritolinga oyagala simanyi bakiyita kumussa wansi all the time ate nobeerawo nga ofiringa so much pride lwakuba omutadde wansi oba omubiritolinze oba omulaze nti talina kyagasa. Waliwo abantu like njagala nnyo kyogera wano nti hurting people always hurt others. Because they are hurting, you can only give out what you have. True. Yes, kati at the end of the day yizo okusanga ng'omuntu waba alina low self-esteem about themselves. Agenda gezaako nnyo okulaba nti nawe olina low self-esteem. Kubanga bw'asanga omuntu alina self-esteem abeera intimidated. Kati agezaliko nnyo okulaba nti nakola ki akussa wansi obeera ekitagasa so that akucontrolling akumanipulating akuyuzinge mu ngeri yonna gyakola ki gyayagala. So waliwo abantu abamu nga because they are hurting yeyo environment gye babeeramu yeyo environment gye benjoyinga yeyo environment gye bathrivingamu. So at the end of the day omuntu obutakwagala mbulwa kuba tayagala byoyogera tayagala bw'oyambala tayagala bw'otambula tayagala mikwano gyo takwagadde nga muntu nga gwe kubanga omuntu okubeera mu mbeera gy'alimu enjogera ye ennyambala ye mikwano gye it tells a lot wali in the phase of life kubanga olaba you only attract what you are. True. Ebyera bagamba tukiwulira nnyo nti no tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kati oba mukazi w'omulaba nti no oba musajja w'omulaba nti atali ku level gy'oyagala omuyambi otya okuimprovinga n'agenda ku level omulala. Omukazi oli mu muvuma ngoye naye tomuwa ssente za ngoye. Ne bw'aba yagadde ogenda mu saaluuni esente z'omu saaluuni lutalo alina kufiisa kameeza naye ne bw'aba azimuwadde kati katugamba aziyina n'azimuwa. For instance waliwo bambi abakyala oba abaami abatalina test nga enviiri zaasiba engoye zayambala olinamuga nkuteekamu ssente nnyingi n'ebintu by'oyambala ontegeera anti kati oŋŋamba byanyambala bibi ebirungi byebiriwa yes but again communicating in a loving manner kubanga olaba relationships zino tulina okuyiga ekintu kimu ekiri very important. Relationships is all about being there for one another, helping one another. Singa gw'obadde mu ngatto za mukyalawo oba oyo omwami gw'oli mu kutulugunya wandiyagadde otya omuntu okutreatinga wandiyagadde etya omuntu okuyamba okuva mu mbeera gy'otayagala oba oyagala mu-improving naye ate kikola in a loving manner nga tomubiriti kubanga abantu abamu beerabira nti ebigambo bino biruma okuluma kyandibadde awo naye abantu tebeerabira bigambo kituula nekituulira ddala nekirwawo ojja kumugulira ebintu byonna omukolera ebintu byonna naye ekigambo kimu bwe kiti kiwayogera talikyerabira ate emirundi emingi lwakuba toli approachable oba omuntu tasobola kwogera naawe oba kubuulira nosanga omuntu nga tabyogera takubuulira kyamukosa oba kiri mumukosa obulamu bwe bwonna n'abeera very unhappy lwakuba olina insults z'okozesa ebigambo by'okozesa ebiri heavy ebihatinga omuntu oyo ebimu breakinga. So tulina okubeera sensitive mu relationships ne tumanya nti ono muntu gwe ndiringa naye muntu alina omusaayi bwe njogera ekintu kyonna ekimukosa kigenda mukosa obulamu bwe. Ate njagala abantu bamanye abatuwuliriza nti olaba in most cases research eraga nti omusajja engeri gy'atreatingamu mukazi we gy'agenda okutreatingamu abaana.
love comes from the top. Kati mukazi oba tomulaze love to expectinga mukazi kutandika kulaga baana ki love mpozi nga oyo mukyala bambi abadde lucky nti yakulira mu background oba mu family gye bamwagala ennyo ng'ayina love naturally ng'ayina ne katonda mungi era kyovula omusajja agenda kutulugunya omukazi n'omukazi naye agenda kudda ku baana akole ki bw'osanga bano nga bakuba obwana kubanga obusungu bwonna abuteeka ku mwana at the end of the day bw'atunulira omwana yafaanana taata wakafaana kitaawe waako kati ate olumujjukira abambi bakayinamu n'emputunga eza taata waako bakayinamu neki obusungu bwonna n'akola ki amulabanga ye so bw'olaba omukyala nga ayinamu empisa ezitategeerekeka oyinza okusanga ng'okuyomba obusungu obubi obwo waliwo ebintu by'olaba njagala omanye nti nno oba ne bw'oba okozeko investigations zo ng'omuntu ne bw'aba mwami ng'okozeko investigations in the background ye oba yali tortured oba abused ng'akula nga tomanyi kikimwogeza bw'ati oba ekimukoze ebintu waliwo abamu abakulira mu family nga babakuba kati nga ne bw'agenda mu bufumba kwate omukazi n'amukuba ng'akaana akato ababoggola kati backgrounds ezo zimataringa lot nomanya nti no omwami wange omukyala wange yakuliramu eno environment ate ye environment togenda gimugjamu. So the best thing to do is also communicating in a beautiful way oba ali mu good mood n'omugana egwe ebintu byokunkuba bambi tebinkolera I don't like it when you beat me tekiri fair kuba kati singa nange nkwata omuggo nekukuba binaafuuka bitya nobeera nga muli babiri naye ng'ali mu good mood waliwo mood z'olabanga ne bw'onaayogera kyo essaawa zino talina kyagenda kumpulira essaawa kubanga naye waya zavuddeko naawe zivuddeko essaawa naye Christine waliwo n'abantu abatabuulirirwa for example ali mu like nti Ruth nange mbutuufu ndaba empale tezinnyumira naye nenziremerako n'omwami wange naŋŋamba naye byaddala ampita bala nakugiddeyo akateeteeyi ndowooza obuteeteeyi bukunyumira okusinga empale owange ndeka nze manyi kyenjagala nze njagala mpale omwami wange anyambyeko okugenda mu kyayagala angwidde akateeteeyi naawe nze ndeka ze empale zange mpulira mbeera comfortable mu mpale ekirala ndowooza olina gwe wakalabyeko kati gweyagala nfaanagane n'oli Yes, Kalibala, kyoyogedde kituufu naye njagala tumanye ekintu ekiri very important mu relationships. Bw'oba wajja mu relationship nange oba nange najja mu relationship naawe tewajja kunkyusa. Najja ne likes zange, najja ne feelings zange, najja ne thoughts zange, najja ne waliwo ebintu byenkuliddemu byemmanyi ebirina strongholds mu nze nga it's what I breathe, it's what I see, it's what I hear, it's what nganze byenjagala ng'omuntu kati ate gwe naawe oyina gye wakulira ne byoyagala kati oyagala nze njagala ebyokola ki byoyagala that's not fair kubanga kati becoming a dictator. Yes, you can suggest suggesting ambu kino no kikulaba thank you very much bwe mba nkyambadde well and good bwe mba sikyambadde tekufuuka musanga ate kubanga kati ate oba otandise okufuula omuntu abeere nga gwe ate nga bwe wali nga oli attracted k'oyo omuntu wayagala the differences kituufu yes so tekiba kirungi omuntu bw'aba ayagadde okukyuka ajja kukyuka bwe kiba nga kiri genuine naye nga bwe tugambye okireete in a loving way ate obeerera patient bw'oba oyagala waliwo enkyukakyuka gy'oyagala gamba nti njagala kino kikyuka ate njagala kikyukirewo kubanga omuntu gwoyogerako okukyuka naye oyinza okusanga nga naye challenge eri awo tannaki outgrowinga tannakirabanga kintu kibi oba kintu kimukosa mu ngeri yonna so okufuna engeri gy'omwadjustingamu in a loving manner, in a patient manner, but again si kumukyusa to your personal likes kubanga kati awo respect eba evuddewo like ebevuddewo otandise kati okumusuppressinga okumusuffocatinga kubanga bobo accept Kalibala one of the things ekikwagaza abantu abali surrounded by you ku accepting the way you are. Yes. Bobo ogenda mu salon to do your hair togenda consulting everyone you people which hair can I plait which hair no ogenda kuteekako enviiri zoyagala and the people abakusurrounding ze bonna bajaga Kalibala you look lovely. True.
why yabadde choice yo yabadde personal like yo so bwoba tojagadde that's your own problems. Me I feel smart and I feel like this is what I wanted. Chobola banagambye nga tutandika nti kiba kirungi n'ogenda mu relationship nga weeyagala ng'omuntu kubanga oyinza okutuuka mu relationship n'otasangayo love eyo gyokola ki gy'oyagala naye osobola okukola ebintu by'oyagala ng'omuntu n'obeera happy irrespective oba oli akwagadde batakwagadde n'obeerawo. Kubanga at the end of the day tulina okumanya nti testi zo n'ez'omulala zidifaringa oba oyagala oba toyagala ate okubeera nga tukomparinga abantu n'ogamba mukazi wa gundi musajja wa gundi nakyo nga bwe wayogedde kintu kibi nnyo tuli different very different and very unique. Kale mukyala wa gundi wajja afukamira nga amuwa nowagwe weesimba bwesi. That is so true. That is very true. Kubanga kati olaba odesiringa ekintu ng'ekyo naye oli ayinza okubanga sikyeyakuliramu ne perception gy'alina towards something like that. Naye okumucomparinga is not the solution. What if ofunye akadde nga muli wamu ne mugana esitaati njagala nnyo abakyala bafukamira. Lwaki onteka mu bakyala waki nga bebi mpulira bulungi ng'onfukamiriddeku. Okay babebi naye nofuna engeri gy'okyogeramu eri etali etacommandinga that kind of etacommandinga for respect but earning that respect. Yes. Wekenyina okola ebyo ebitandika amagulu ne gandika okunfampa nenfukamira nga sitegedde okola ebintu ebimpitirirako naye maama ombogolera tonsiimako oyogera nga bw'oyagadde akasente okakugyamu lutalo nakuyiya nakulwaza mwana nfukamiredde. Abantu abamu bayibayi bafukamira naye nga bafukamira mu bulumi mukutya ne mukutya. Sijja kulimba nsanze abakyala bangi nga bw'okiwulira nga tuli mu mboozi zaffe nakugamba owange ayagala omufamira naye nfukamira ngamba oba nvaawo ddi ng'ebigambo byokka ebimuvaamu mu mutima ng'olabira ddala nti ekintu kyakoze takikoze out of love akikoze out of obligation. Kati oyo gwagamba nti ayagala nnyo okumufukamirira ye akolayo diki ono kyayagala. Ate abantu abamu kyebatategeera alowooza nti okumufukamirira kwe kumwagala n'ekitiibwa naye ate tamanyi kiri mu mutima gwa muntu kubanga waliwo omuntu akufukamira out of love n'omuntu akufukamira out of obligation. Even mocking you n'okumokinga omumokinzi kulaba kyonaakola kubanga amanyi kyekikusanyusa naye akimanyi nti noki tabadde takitegeeza mu mutima gwe. So tuve mu bino ebintu by'okubeera artificial ne tubeerawo lwakuba culture lwakuba oli gundi ali mu kikola oba ali ne can we learn how to respect one another, love one another genuinely ne tulikinga omuntu genuinely no correcting omuntu no correcting out of love si ku disciplininga muntu ku myaka gyendi kati essaawa zino n'obeera ng'oli mwami nti on disciplininga really ng'okozesa muggo oba okozesa bigambo binene oba okozesa mpi oba threats okubeerawo ng'othreateninga buli saa ngenda kulekawo va mu nnyumba yange biye biki ebyo tulina okumaturinga to that level of yes waliwo ekizibu, yes maybe there is a challenge, yes we need help here and there nate sikubeera nga tukozesa threats, sikubeera nga tukozesa abuse, sikubeera nga tukozesa violence okusolvinga some of those problems. Ogezi nogera nogamba waliwo like love ne respect. Yes. Difference kyeriwo makati ga like ne love. Kati olaba with love how it comes in with the issue that we are discussing today. Omuntu okubeera nga takyayagala kubeera intimate with you, tayagala kumuyingira in that private how can I call it, private your privacy, his or her privacy. Olabira privacy anti kati olaba waliwo abantu nga bafumbo naye oli nakulaga nti kati privacy yange tokyagiyingiramu obanga takyagala nakubeera intimate with you, takyayagala kubeera you know that intimacy that you've gotten gye mwafuna okuva nga mutandika kati awo love wejjiramu kubanga jjukira okubeera mu love means that ogenda kubeera vulnerable ogenda ku exposing all your secrets sometimes that you would never want any other person to know. Awo
abantu abamu betwadya kati omuntu bw'olaba nga takyayagala na kubeera intimate with you ng'akwenyinyala n'okwenyinyala ng'akwogerako bubi nekibaddewo mu private ate kati agenza akiralaasa mu buli omu. That's a big problem. That's a big challenge. Mwali muna babiri takyagala oba mwebase ku buliri omu ali eri oba yagenze n'asula mu kisenge ekirala ate waliwo kana akaseera ke bayita akasiriikiriro mu olusirika ndutya bitya n'omuntu amala omwezi mulamba nga tayogera naawe ng'akulaga nti sagala kulaba sagala kwogera naawe sagala kintu kyonna kikwatagana naawe. Abantu balina abantu abagula toothpaste neziba bbiri mu bathroom ng'ono alina gyakosa sigamba nti no ono ayagala brand eno beeno naye ne banga brand yemu naye nga buli mwayi n'akake ate kwata ku ddagala ly'amannyo lyange kozesa eriryo obuntu obutono ng'obwo you can imagine toothpaste naye n'olabira ddala nti omuntu ali irritated oba n'omusavinga n'emmere n'akulaga nti no tayagala mmere yayagala mmere ya mukozi kituufu oba nadda awaka nga akoze eki alidda awalala naye nga takoze eki talidde iyo kubanga olumu waliwo tulina abantu abamu nga obusunga bumanaginga bubi nnyo ayinza okunyiga ate n'akola ki n'ayitawo weyandiyise n'akola ebintu ebitadisaanidde naye njagala tumanye nti abantu webatuukira okuseparatinga tubeere realistic nti abantu webatuuka okuseparatinga ebintu biba byatandika dda nga mwina bye muli mu kukola buli omu ebikosa omulala kati omuntu wagambira nti nkitadde ng'akooye kubanga abamu babikaminga suicidal ng'awulira ayagala nakwetta n'agamba mu kifo ky'okwetta kanveewo wano omulala nga n'essuubi limuweddemu kubanga olaba nga bwe tubadde twogera nga tutandika kalibala nti oli mu kutulugunya muntu muvuma mukuba mukola ki naye tomanyi bwongo mentally emotionally kyoli mu mukola omuntu ali mu nju ali mu kulabira abaana ali kulabira nabiki naye yafa dda munda abakyala bafa kubanga essuubi limuweddemu tomulaga kalaavu konna wafuuka bize toliiwo toli musiima tomulabawo mu ngeri yonna so at the end of the day nosanga nga bambi yes mulamu naye nga yakola ki yafa dda omusima so tulina okuyiga okubeera sensitive very very sensitive tekimataringa yes oyina anger issues naye mu ssaawa eyo wooli angry lwaki tofunawo ogenda n'osooka n'okaminga down naye oluusi Christine naffe ate ba partners oluusi naffe tulema okuyiga abantu baffe for example mmanyi omwami wange ayina ebbuba lwaki ngenda ne haginga omusajja omulala nga ndaba of course ekyokuyiga partner wo kiri very important kubanga that's where also respect comes in kyetugenda okwogerako later kubanga bw'oba omanyi nti no kino ekintu kikozesa bbaawo oba kikozesa omukazi wo lwaki okikola ng'akola ki nga waali kubanga kati awo obanga agamba nti no naye naawe by'otayagala naye abikole ki abinkole but again kiba kirungi ne mufuna communication proper communication lines ne zibeera nga ziri open bw'oba muli wamu nga mulina kaseera kemwogeramu nga muli bulungi nga temuyombye n'omugamba naye manyi waliwo ekintu kyokola ekimalamu oba kyesaagala ekintu kyokubeera ng'ohaginga oli n'akunyumiza lwaki ayagala nnyo okuhaginga oyinza okusanga nga bambi yakulira mu cultures we baali bahaginga ennyo nga bo okulaga love kubeera kukola ki kuhaginga kuba kati ng'ewaffe togenda tubuulira kukola ki kugenda ku maviivi kuba ffe twakula tukola ki tuhaginga ffe okubuuza kwonna kuhaginga okulavinga omuntu kuhaginga okuacceptinga omuntu nti no nkuacceptinza okumulaga egesture yonna eya love ebeere ezemuki ezemuhaga kati nosanga bambi oli omuntu akikola innocently not to hurt you naye lwakuba gwe oli insecure nowesanga nti nokoze eki ate kikunyiiziza kyova olaba bwe mufuna time nga muli wamu n'akubuulira lwaki akikola kibeera very important nomanya the heart behind the actions of your partner nti ne partner we ne bw'aba akoze ekintu kyonna at the back of your mind ogamba
bambi partner wange tekiminize mu bubi bwonna ayinza okuba yabadde excited or anything but he's a nice person. Ontegeera tugenda gendako mukuwumula bwe tukoma omusawo waffe ey'okubiri tugenda kusooka nga tukyali awo ku respect obanga tukyali mwezi like love and respect. Awo bino byonna mbiraba ddi through dating oba binsangayo ng'already tutandise relationship awo tugenda okutandika nga tukomye omusawo waffe ey'okubiri tovaawo tukomawo. Macha edakika ziri bbiri ezakawukana ku ssaawa 4 ndina omukyala Christine Babazi tutunuulidde ensonga z'amaka ebiyuuza amaka nebiyinza okuba nga bigayuuza tutunulira indicators ezo obubonero kw'olabira nomanya nti kati amaka gange gatandise okuyuuga and by the way oba okiwulira mu mutima gwo nti ebyaddala nkikaka naye kiganye naye n'olemerako okitegeera paka okikuzitoweera n'ota naye kiba kirungi ate ne tuddayo we twatandikidde okuyiga okusaba kubanga waliwo ebimu byolaba mu mubiri n'oyagala ate obirwanire mu mubiri ng'ate biri spiritual birina kudda mu mwoyo kyobola olina okufuna akaseera n'odda mu kusaba omuntu n'omusabira nawe ne weesabira kubanga tulina amaaso g'omubiri n'amaaso g'omwoyo olumu engeri gy'oli mu kulaba ekintu si bwe kiri oba yes oli mukiraba oli mukulaba ne actions you are very right about them naye ate motivating factor eri emabega eri ki stronghold ki eri mu motivating oba eri mu mukozesa byali mu kukola kubanga gweoyinza okulowooza nti ali mu bikola lwakuba tanjagala ali mu bikola lwakuba nkooye naye nosanga nga ekintu kati katugambe ng'obusungu nosanga nga kino ekintu yaki-inheritating nga ne bogenda mu maama ne jjajja balina anger issues, anger management issues. Kati zo nzimanya ntya? Anti kati mu interactions kubanga olaba mu dating oba ne bobayi kubanga okudatinga kiba kyetaaga kudatinga muntu nga temunnafumbirwa kokka okudatinga kulina okubeera continuous. Okay. Until death do us part. Naye abantu abamu olumala okuzaalamu oba okubeera naawe ne kiggwa ne twerabira nti eno love oba relationship yakubeera nga tukwatakwata tuwumba. Kati kibeera important n'omanya nti no omuntu gwendi naye wakulaga laavu oba njagala andage laavu nina okumulaga laavu. Kati ate n'ekirala n'okumanya nti no omuntu wange avamu eno environment kubanga environment zetukuliddemu zimataringa lot tosobola kuŋŋamba nti no ono avudde mu environment eri aggressive babadde bayomba babeera mu kulwana babeera mu nkayana babeera mu ntalo n'asanga ono bambi omusirise noba mu famire gyavuddemu nga bawombeefu bantu basabi nnyo bantu ebintu babikwata mpola kati n'oŋŋamba nti nabantu abagenda kubeera kyekimu muki mu relationship kyova olaba kiri very important n'omanya omuntu wo nga ggwe okuyiga omuntu wo kiteekinga lifetime osanga n'omuntu abadde married for 20-30 years nga kugamba wakyaliwo obupya bwenkyalaba kituufu lwaki kubanga omuntu evolvinga ate alina okuevolvinga naye ali okubeera open minded n'ogamba nti you know what njagala kuyiga muntu wange nobeera mu class y'okumuyiga nogamba kano kayagala kano takaagala bwati bwayagala tukwate kino bwati bwayagala tukole bwe kiti oba omusajja yakugamba ndi mu kunoonya ssente ate zze mu kuddawo mbunjige mukyala wange byayagala anti kati mpozi ng'oyagala kuŋŋamba nti n'obufumbo tebuli important to you kubanga okunoonya ssente is one thing naye ate ozifunye ng'ate tokyalina famire ozifunye ng'ate tokyalina mukazi olina okubeerawo ne ka balance n'olaba nti no yes ndi mu kunoonya ssente naye nange omuntu gwendi naye mwagala ate njagala naye anjagale kubanga what's the use of you having all the money and you are all alone in this world you are lonely kubanga at the end of the day zo sente oli muzikolera famire naye ate oyinza ozikola n'okola buli kimu n'okizimba naye nga famire wagiruuzinga dda
noyimuka ku makya nogaa kale mbadde mbakolerera kale mbadde mbalabirira kale mbadde mbakolera bino byonna naye ate ddala bibankoze naye tewaliiwo okusiga ate ensigo zaki za love oba za relationship oba za companionship. So tulina okuyiga nti okunoonya ssente kintu kirungi nnyo naye ate okufuna akadde n'obeerako n'omwana wo n'obeerako ne mukazi wo n'obeerako n'abantu bo. It is very, very important. Waliwo example gyentera okuwa wano ku Mwasuze Mutya ey'omwami yali tawa time baana be anoonya ssente abaana ne bakula abaana ne basoma mu masomero abalungi ne bamala naye teya creating a relationship. Process y'obuta creating a relationship n'abaana bakuze bafunye emirimu emirungi nabo batandise dadi ali atya dadi oli otya gyendi dadi waliwo kye weetaaga nabo nga baweereza ssente tebalabika nabo tebalabika. Kati ate akaddiye ayagala companionship ayagala company ayagala ko abaana batuleko ayogere nabo kati abaana beebuuza kati twogere naki ne taata tetwogera nze taata simumanyi okujjako okumanya nti taata yaleeta emmere yasasula school fees oyogera naye ng'omuwa listi y'abintu kubanga tewaliwo relationship eyo ey'okubeera nti waliwo position y'okubeera nti yes I'm a father naye ne wabeerawo ne position y'okubeera nti I'm a friend to my child kubanga that relationship eya friendship yegenda okutaasa later nga you can communicate noyogera n'omwana ne bw'oba oyogedde ekintu mu ngeri eno ategeera nti taata abadde ategeeza kino si ku misunderstandinga oba kubeerawo nga muli mu ntalo oba mu butakkaanya naye oba okuba oba si kyekyo abaana ne babeera nga bakutyawo omukazi akutya abantu bonna tebagala nakubeera kumpi lwaki mbu ndi mukambwe nnyo bukambwe kyeki mbuye respect eyawa ate nga the end of the day oli lonely oli wekka lwaki lwa bukambe bw'ofeirinza okucontrolinga. Yes tetuganya oyinza okuba nga wakulira mu mbeera ezitali nnungi ng'okula ebintu byali bizibu nnyo maybe n'abaakukuza baakutulugunya in one way or the other naye olaba problem weva nti research eraga nti tuyita mu mbeera embi nga tukula kalibbala n'okula ng'ogamba when I grow up I want things to be better naye lwakuba psychologically bye bakukoze bye biri registered mu mind yo ate no repeatinga history kati ate abakukosa ng'oli muto kati ate nawe otandise okukosa abalala ng'okoze otya ng'okuze meaning you did not learn anything you have not changed anything. It takes a lot of grace, it takes a lot of courage, it takes a lot of humbleness omuntu okutuuka point n'agamba omanyi njagala kukyusa my history njagala things to be better si kubeera nga repeatinga history nti lwakuba kyaliwo mu maama wange mu jjajja wange kati ate nange kirina okubeerawo mu generation yange kubanga you know better you're enlightened better kati osobola okukola better n'ogamba no recognizing n'ogamba naye omanyi nina anger issues nina unforgiveness issues nina bitterness issues n'ogenda no seeking for help. Kati ate tulinawo bangi abalala abali mu category nga ye alaba ensobi z'abalala naye zize taziraba. I know. Otegeera n'abeera ng'ajajinga buli kimu kye mukola kye mwogedde kye mukoze eki naye ye talaba nsobi ze zagenze nga ensigo embi zagenze nga asiga buli wamu. Nosanga omuntu mu bukadde agamba abantu babi abantu balina emitima emibi abantu tebaagaliza n'obeera nga mu myaka gye egy'obukadde tolina n'omukwano n'ogu so lonely n'oyagala okuŋŋamba nti no buli muntu yenna g'omiitinze mu bulamu bwe yabadde omubi. That means tofunanga budde butuulaawo ne weebuuza ng'omuntu nze nkoze eki mu bulamu ncontribute nze eki mu bulamu ekikosezza abantu bonna abandi okumpi nti bonna banziruka bonna bambitrayinga ne sibeerako na mikwano. Lwaki abantu abalala asobola okukaddiwa n'abeera n'emikwano? Omuntu ayinza okufa ng'ekyalo kyonna kyagala muzika n'abantu balinnya ennyonyi okujja omuzika naye omulala n'afa n'abantu bagamba naye tumuwonye. So kyogamba n'ekyo kiyinza okubeera mu muntu ye nga buli kadde abakazi bamuddukako. Because you see the thing is oli mukublaming abantu abakuli around you naye remember nga bwe twogedde you attract what you are. Yes. Embeera yonna ekusarroundings essaawa zino gy'olimu essaawa zino nsigo ki z'osize
gwe love yo bw'ogiraba olaba ng'eri genuine love oba love ya bicupuli oba love ya mumwa bigambo ontegeera essaawa emu oli nnomo essaawa endala toli nnomo ate olumu n'okola ebintu obikoze mu ngeri katugambe ey'ekiyaayo okoze ebintu n'obyerabira n'olowooza nti n'abalala byabyerabidde oba olumu tobyerabidde nalowooza tebakutegedde oba tebakumanyi nobeerayo ne bu secrets bweyo bwobeera nabo naye ng'abantu bakulaba naye lwakuba oba oli muntu mwogezi nnyo oba oli mukambwe nnyo oba oli abantu nga babeera kumpi bambi basirika busirisi buli omu naakuleka n'oyogera oba olumu gwalina ssente oba olumu gwalina power oba olumu gwalina you know all those things fame biki byonna kati gwe bonna babadde bampuliriza bonna babadde bakola bonna nabakanze bonna naye ng'abantu bakutunira babadinaga bambi eba respect okuba ng'oyogera abantu ne bawuliriza because abaami abasinga bagala nnyo respect mu maka so respect eno ejja ddi like omuntu omu-respect ng'osirika omubuulira kikyamu kyakoze Kalibala, respect is earned, not demanded. Genuine respect eri earned. Nti Kalibala entambula yo enjogera yo actions zo zonna they command for respect. Ontegeera kati ate waliwo ne fake respect yeriweeyo ng'abantu bakurespectinga lwa position yo lwa fame lwa sente lwa biki byonna byonna ebiriko kubanga maybe oyina ego yo ng'omuntu but at the end of the day they don't like you. Wow. It is very common nga bamanyi nti no position katonda gyakutaddemu they can survive on it. Gibakwagalako. So they will be tolerant on anything that is happening. Kubanga akimanya at the end of the day gwe katonda gwagenda okwesa okuteeka ku ddaala eddala oba okulinyisa eddala oba okupromotinga naye nga at the end of the day singa kyali kisoboka essaala gyakusabira tewandijagadde nagiwulira era kana tukweka emitima ontegeera naye at the end of the day abantu okutuuka ku eyo point tebagituukako lwakuba abasinga baagala. The question is goba treating otya kubanga okwagala omuntu is a natural thing. Yes. It is a natural thing. The question is webuuza oba treating abantu nsigo ki ezalavu z'oli mu treatinga zoyagala oripinge kubanga abantu abamu tulina ensobi gye tukola mu bulamu twagala nnyo okusiga we tutakungudde okungula we tutasize sorry tanjagadde takoze kino takoze gwokozeewo ki okozeewo ki ate waliwo woolabira ddala nti omuntu agezezzaako Kalibala banaye omuntu akunyumiza sitori ye gyayitamu n'ogamba nti banaye ze singa yalinze nze singa nabuuka dda kubanga awe basimalaako ng'olabira ddala bambi grace yeka yemusustaininze kubanga n'otuuka omuntu okumutuga okumuvuma okumukuba you know like things abantu abamu bye bayitamu n'ogamba okumumemmera oba n'omusibira emwe nalemerako olw'abaana bange natuuka bameka betuwulidde abafudde n'okufa natuuka okufa naye nga astruggling okulaba nti nakola ki aba alina essuubi nga yeetaddemu eri essuubi but it is at the end of the day twagala tumanye nti bino byonna byonna bye tusiga tugenda kungula sooner or later. Sagala okitaking for granted lwakuba ndi married oba lwakuba ye maama w'abaana bange abantu abali divorce aba bali separated bonna abasinga tebali bakisuubira nakisuubira bali tebakiraba nakiraba naye njagala imagining otuule weka weebuuze nti singa buyimuka ku makya nga ndinzeka kyekiddako ntandikirawa kubanga goyinza okuba nga olaba byonna oli byakola ebibi ennyo. Another question is gwokoze ekyo okubyongerayo oba okubibwaseninga kubanga yes omuntu alina anger issues tetuganye naye ate gwe nawe lwaki okola ebintu ebimunyiiza wagira respect ontegeera kubanga gwe olinga mu provokinga kuyo ayombe naye kati ate bwogezaako nolaba nti no avoiding ebintu ebikola ki ebimujjako waya kubanga okimanyi nti nalina problem ya anger.
okimanyi nti nalina problemu y'okkuba naye at the end of the day omulaba nti genuine ayagala kwagala, genuine ayagala kubeera taata, genuine ayagala kubeera mama, naye alina problem, ate problem etali gwe mb'oba gw'ogireese, naye problem etandikira mu kuva mu buto. Yakula bamukuba, bamutulugunya, bamuvuma. Kati naye mu relationships ze zonna naye bw'azimanaginga. Bana nga tabanga bamuzibu. So wayinza okubeerawo symptoms etusobola okulaba? Yeah, of course ebyo nebino osobola obiraba, but me what my concern is one, okuyiga omuntu wo. Kikulu nnyo ekyo. Kuba Kalibala essaawa zino osobola okujja ne ngamba Kalibala abbawo yakoze kino kino naye waliwo a part of you emumanyi ennyo n'ogamba eyo mboozi y'abantu ate n'olumu ne bwe kiba nga kituufu ng'ogamba ekyo kimanyi weekiri naye kijja kuggwa. Nobeera nga you are the biggest supporter of your partner. Underline supporter. The biggest supporter. Kubanga laba ffenna tukola mistakes bwe tuba twakajja mu relationships ate ne tuhatinga each other in the process. Naye tusobola okuyiga from those mistakes. Kubanga one of the things on the like okubeera ng'oyogera ku partner wo bubi. Naye kati olwoba nkwanidde ki? Okukwana is one thing, okubuilding a relationship is another thing. Kubanga fena to getting disappointed, to getting hurt. Aye Kalibala ekintu ekyakyo olina okumanya nti okwogerako kyo kitegeeza nti tekibanga kitegeeza nti takwagala. Olumu akyogedde mu busungu naye nga yeggwe muntu we mu mutima gwe. Okimanyi nti nga Christine omuntu ayogerera mu busungu n'omuntu atamidde aba ayogera mazima? Yes, aba ayogera mazima, but one thing you also have to realize nti naye are getting a hurt, are getting a disappointed. Okay. So differentiate between me correcting you or telling you the truth about something and me loving you. Nyinza okuba nga nkwagala ng'omuntu. That is not going to change. I have accepted that in my heart. Naye ate bw'okola ensobi tugenda kutunga. Ontegeera kati eyo gye bayita genuine love. Si love lwakuba twanyiize kati ne love evuddewo. Nedda love yo tulina okikkiriza mu bwongo nti weeri oba tuyita muki oba tuyita muki mweri. Naye waliwo problem essaawa zino olina olugezigezi. Natwala olinoonyiiga ne Simyona agisiimuulamu n'akublockinga. Nedda kati ati abamu tebamanyi kumanaginga anga level zaabwe, which is understandable. Kati bw'aba agiblockinga biki byonna ekikulu tagobye waka. Ajja kumala agizeemu bameka abakublockinga ne bakujja namu ne bamala ne bakuzzaamu. So buli omu alina anger management issues oba engeri gy'azimanagingamu at the end of the day. So it is important ne tumanya nti no relationships za kubuildinga. It's not automatic mbubula kuba nakuwasiza oba wampasiza oba nakufumbira nti it is automatic nkola ki nina okwagala. Ate love grows. Ekula. Engeri gy'ogirabiddemu ejja kula for the better or for the worse. Ate n'abaana bo bali mu kulaba. Nabo oli mu kubayigiriza love kye ki, relationships kye ki, managing conflict kye ki, mubeera mutya wamu ne bwe muba temufunye obutakaanya. Oba ne bwe muba partner waku makinze mistake oba alina face gy'ayisemu n'akola ekintu ekitaliiyo, at the end of the day ne weebuuza what do you really want? So tulina cultivating your relationship n'omanya nti it's not a guarantee. Lwakuba tuli wamu oba tulina abaana oba lwakuba twafumbirwa nti it will always be like that muba omuntu anjagala. Waliwo abantu bangi abali mu relationships, abamu balina married, abamu balina n'abaana, but they don't love each other. They have never loved. Nakugamba ze ne love simanyi love kyeki. Nga babafunye bafunire. Nga bajja nabagana muwala wange mwewase. Nedda abamu bayinza okuba batandika bulungi. Naye olw'ebyo ebibaddewo love ne growing cold. Oh God. Kati oli n'abeerawo bubeezi lwa repetition, lwa status, lw'abaana na biki byonna, naye nga at the end of the day nga ne kalavu munda muno kafa.
ta feeling accepted, ta feeling love, ta feeling a sense of belonging. So ebintu bino tulina okumanya nti love is cultivated, it's not a guarantee. Ate nekirala ne tuyiga nti ne bwoba tumanyi ku love ng'osobola okuyiga. Yes, osobola. N'oyiga love language y'omuntu, omuntu wayagala afeelinga atya ng'ali loved. N'omanya nti n'okulaga omuntu wo nti ali accepted. Singa ogambye relationship mugikola. Nzenzeko omukazi oba fembi nga tuli wamu. Anti kati olaba kalibala obuzibu bwe buva. Oyinza okuba nga gwe for you oyingidde mu relationship nga gwe love oyina. Nze omukyala. Katugambe gwe omukyala. Aye n'oyingira mu relationship n'omwami atalina love. Bamukudde bamubbyebye. N'omutima gwaziba. Kati it is more of a sacrifice gw'okutandika okumulaga love kubanga ky'oli mu kukola oli mu kusiga nsigo. Okay. Kubanga most cases tafunye love kuva buto ate ne bagezezzaako ku love nga maybe bamuhaatinze. Kati gwe n'okyeteekamu n'ogamba omanyi ngenda kusaba Mukama ampe grace njiga okumwagala muteekemu ensigo. Mu process y'okumwagala it may take time naye okutandika okulaga love oba okulaga acceptance and a sense of belonging, but with a hope it will happen. Kyalibadde kibeere kirungi ku bantu bano ababiri omu okwagala munne ani alisinze okwagala? Of course tetusobola kudictating ani alisinze okwagala kubanga circumstances oba background zaffe zidictatinga, naye tulina okumanya nti no love y'omusajja emataringa a lot. Omusajja mu bufumbo alinga Katonda, the head, the pillar. Buli omu gwatunulidde, abaana bamutunulidde, omukazi amutunulidde, yavuga ekintu bwe tudde eno ffenna tudde eno. Bwe tudde kati omusajja bw'atatekinga up position ye ne responsibilities ze kati ate obuzibu babuzze. Kubanga kati ate omukazi aba alina okustepinga in n'aba omukazi n'abeera omukyala n'abeera omwami at the same time ate nekyo nakyo ne kireetamu conflicts endala. Because at the end of the day omukazi bw'atandika okubeera omusajja awaka kati gwe omusajja ogenda kwogera ki olaba bwe kireseemu ego bwe kireseemu disrespect. Ontegeera kubanga at the end of the day bw'oba to acting waliwo byolaba nti no it was seasonal, waliwo kyolaba nti no it was just a challenge that was happening at the moment, ne waliwo woolabira ddala nti ono omanyi alemeddwa completely okubeera omusajja in the home, okubeera the leader in the home, okubeera the provider in the home. Kyekimuviirako okufuuka ekyo? Of course nekyo nakyo different factors ziyinza okireeta nga bwe tumugambye background, kiyinza okubeera circumstances zaalimu oba zayiseemu n'engeri gye yali mentored ne raised, especially waliwo abavubuka abamu nga tebaali mentored on how to be men, on how to be leaders. Nga ye ali more of a follower than more of a leader. Nga yakuze ne maama yekka banga ntata mwali. Waliwo abamu abakula ne maama era ne babeera responsible, naye ate waliwo abakula ne maama naye n'afuna mentality ya maama. So that also can contribute. But different factors can happen at different phases of life, but it's very frustrating and very discouraging ng'omukyalo okubeera mu bufumbo with a man that has failed to be responsible. Let's say even in his actions, in his leadership skills, nga bwe tugambye, in providing or protecting his family, ng'ogenda okwesanga nga you are the one to meet and mitigate all the, you know, all the things that are happening in your family. So kibeera important nola kubanga abakazi abamu tubalabye ennaku zino nga they have taken over families. True. Majority of women, they are the ones who are running families today, and it is very, very hurting and disappointing. And it's very dangerous. And very dangerous. Kubanga olumu abasajja abamu bagamba nti omukazi bw'aba akola oba omukazi bw'abeera in charge ayina engeri gya becoming disrespectful. Naye at the end of the day bw'oba totekinza up your position olaba bw'okozi ng'oli okubeera disrespectful. Not kyabadde ayagala naye ali disappointed, expectations ze tezibadde met.
So nosanga nti already now conflict is coming in. Oyagala ku giving orders, oyagala controlling, oyagala ku managing situations zotali in control of. Byotasi byagala kungula. Tugeragera mukumbulako Christine. Kasoke tugende mukumbulako tukomewo ate tutunule singa indicators zino zonna nzirabye mu bufumbo bwange tandise okuyuga amaka. Nsobola ntya nkyayagala. Nsobola tya okulwana okulaba nti indicators zonna zonna switching off. Ofumo wange ne budde bune flowing bulungi. Kwe tugenda okutandikira mukwano gwange tovaawo tukomawo. Asatu mwezi akawukana ku ssaawa ennyanja ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala Mwasuze Mutya ne Christine Mbabazi era nga tutunuulidde amaka agayuuga olunaku olwaliro tuzze okutereezaamu byonna bye babiganye oyinza okuba mukwano gwange ng'okyalina essuubi litono olemeddeko n'ogamba Mukama mpulira wano wenina okubeera nsimba naye ng'oluusi bambi n'ekyokola tokimanyi so twagala okututunuulira Mukama omusaba Mukama nsimba kubanga oluusi alina n'okukusimba wanakuleweera omukisa kajube mulimu kagabe maka ng'alina okukusimba wanakuweera omukisa naye nga mwana wa maama olwana biganye indiketa zonna zonna ozirabye oyagala kusigala Christine omukyalo oyo tuyinza muyamba tutya oba omwami. Yes. It is very, 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 very important Kalibala tengenda kye-emphasizing nnyo nti it is very, very important tuyiga okwedevelopinga ng'abantu. Bwe ngamba development okulaba nti no tumaturinga emotionally, mentally, physically, socially and the like. Lwaki ngamba bwe ntyo nti omuntu agenda kukyuka and you have no control over it. The only control joyina is over you. Naye the question is osobola okumanaginga emotions zo, osobola okumanaginga thoughts zo, osobola okumanaginga feelings zo, oba ebintu bino byonna byetwogerako biri controlled by the other person. Bw'anaakola bw'ati ngenda kukola bwenti, bw'anaakola bw'ati ngenda kukola bwenti. Osobola okwedevelopinga ng'omuntu okutuuka point w'oli stable. Nti omuntu ne bwa actinga up ne bwa decidinga nti no sichakwetaga mu bulamu bwange oba na deciding doesn't like your company oba takwagala nga gwe omuntu osobola okubeera nga self esteem ye ekyali waggulu oba lwakuba kati akutreatinze differently nawe ne self esteem egenze. Bye mbadde njogerako ne ngamba nti tugenda mu relationships ne tuwa ekifo kya Katonda ba partners baffe. Kubanga bw'oba omutadde mu kifo kya Katonda kati agenda kufuula nga remote. Asobola okukyusa channel yonna gy'ayagala, essaawa yonna gy'ayagala. Kubanga amanyi bw'anaakola bw'ati ogenda ku reactinga bw'oti, bw'anaakola bw'ati ogenda ku reactinga bw'oti. Naye osobola okukula mu emotionally, mentally nga bwe tugambye naaba ng'akoze ekintu ne kitakukosa. Oba weetaaga ekisa. Ekisa, but it also requires nti obeere ng'omanaginga thoughts zo ng'omuntu the right way. N'omanya nti nono omuntu si Katonda. Naye ayina weaknesses ng'abantu abalala bonna, ate naye ayina strongholds oba ayina ebimucontrollinga, ebimumanaginze okuva ng'akyali muto, ebibuildinze character gye mufudde ekyali leero. Ate nga ggwe ng'omuntu you have no power and authority over it. Toyina kyamaanyi kyosobola kukola kumukyusa. Naye the thing is ebintu byakola birina okutuuka point nga tebikyakukosa. Number one olina okulaba nti no expectation levels zo oziteeka wansi. Nobeera open minded, no leaving a room for disappointment. Nogamba nedda mukwano tefudde. Let me tell you something, majority of the most healthy relationships leaving a room for disappointment. Lwaki? Kuba essaawa yonna ekintu kyonna bwe kibaawo ekibi tekimukosa nnyo. Tekimukuba wala nnyo kuba essaawa yonna yali amanyi nti no kijja kubaawo. Ate kino ekintu ekyokuleaving a room for disappointment kirenginga mu relationships zonna. Kuba waliwo lwe twemaliramu mu baana, ne weemaliramu mu mikwano, ne weemaliramu mu ba relatives. Then at the end of the day ne bakudisappointing ate n'obeera heartbroken. Lwaki? Kubanga wabateeka mu kifo kya Katonda.
Nobatekamu so much hope and so much expectation. Yes oyambye omuntu, yes naye akuyambye, yes omwagadde nnyo, naye kyeteekemu nti essaawa yonna omuno omuntu asobola okukola ki? Asobola okukyuka. Kubanga changes are part of life. Leero ayagala kino enkya ajja kwagala, nawe okyuse nga bw'oli leero si bwe wali 5 years back. So allowing abantu evolvinga, whether in a positive way or a negative way. Kuba omuntu alina choice ye, alina right ye. You have no control over that. Kati at the end of the day, we tuba tuyina controlling issues, manipulative issues, tugenda kufuna stress ya bwerere. Njagala akole bwati, njagala abeere wano bwati, njagala essaawa zino kino kibeerewo, njagala ng'olinga amutadde ku ring. It is all about you. Kikulaga n'okulaga how selfish you are and how self-centered you are. It is all about you. But life has never been all about you. Era bw'otaabeewo enkya, life will still go on. So tolowooza nti no kati otutte ekifo kya Katonda nti without you people can't live. Yes, Mukama akuwadde opportunity, akuwadde chance okubeera influencer, okubeera supporter, okubeera provider, okubeera leader. Naye ate to misusinga power ezo, no abusing abantu. Mu capacity yo gy'okwe whatever is them. Kubanga oba oyagala oba toyagala, naawe abantu obeetaaga. Kituufu. Fenna twetaaga each other in one way or the other. So tulina okumanya nti no relationships ziri very, very important in our lives. So omuntu okuyimuka ku makya n'agamba nti sikyakwagala, sikwagala mu bulamu bwange, oba olumu takuwadde na reason, oba olumu akuwadde ne reason, and maybe even those reasons are true. Sagala we beating it down. Oba otuke ne point y'okwetta. No. Wayagala nkola ntya? Kubanga the thing is this, kyoyina okumanya Kalibala, fenna tukola mistakes in life. Nobody is perfect. But the question is, kyenjagala okubuuza, oli willing and ready to learn from your mistakes? Yes, I'm ready. Kati bw'oba oli ready to and willing to learn from your mistakes, can you seek for the help? The problem is at times we are even too proud to seek for help. Abantu balina olugambo. Nedda, okubeera n'olugambo is one thing. Nze kasita oba ng'ompadde kyenjagala, onyambye okudda ku next level. Kubanga olaba Kalibala, kye tulina okumanya kiri very important. Olaba ng'abaana baffe oba naffe bwe twagenda mu zino classes, oba wagenda mu P1, P2, P3, P4, n'obwongo bwaffe budeveloping at levels. Obwongo bwo level bwe bwaliko ku 5 years back tebulina kubeera ku level yemu now. Kyobola bwolina okubeera nga wedevelopinga. Kyobola tu-encouraginganya abantu soma ku bitabo. Soberako n'abantu abakuchallenginga, abali better than you. Nolaba nti, hey, I'm growing in this area, I'm developing in this area, I'm becoming better. Not okubeerawo ng'olina low self-esteem ate n'onoonya abakuli ddala wansi. Anti kati Christian, abaami abasinga, nja kukyogera ku side y'abakyala. Abaami abasinga twagala bachallenginga. Omwami tayagala kulaba nti ekintu ky'okola ate kisinga ku kikye. Oluusi afunamu n'obusungu. Ekyo kiza n'okukolesawo by the way. No. Omukazi ansinga kati sente. No, Angela, I mean Kalibala tonfunye. Okudeveloping, I'm not talking about just money. Money is, I am talking about emotional development. Okay. Nti azze, probably yafunye stress ku mulimu, oba waliwo amunyeziza mikwano gye, obusungu n'abuteeka ku nze. Okay. Najja n'abogola, n'akuvuma, n'akujjukiza n'akaaluli, naye n'omutunuulira, n'osirika, mpaka bw'akoowa, conversation ne endinga. Ate nga byayogedde byonna osazeewo mentally, this was not about me. Noggalawo. It was not about me. Sikumugamba neno kyogera. It was not about me. Someone else has caused him to be angry or disappointed mu kintu kyonna kati ate obusungu abulese ku nze. And maybe waliwo ekyakatalizing awo mu bintu bye mwabaddemu oba kye wakoze oba kabadde kantu katono nnyo akasparkinze such an incident. Ne we counseling n'ogamba manyi, I'm not perfect.
I made a mistake. Oba wolaba ntino really you are the one who was in the wrong. You say and you say I'm sorry. Ne waliwo ne bogamba I'm sorry. Omuntu nagano kusonyiwa. Naye nayongera bwongezi. Nayongera bwongezi. Kati that's not your problem. That's not even your place. Kubanga nze taking the responsibility. I've even showed you that I'm sorry about it. Oganye okunsonyiwa. That's not my problem. Kati gwe okubeera mu position emotionally mature nobeera wonti bwaba ganye okunsonyiwa problem yesi yange. Tete wange yatugambanga nti oluusi ofuuka omusiru n'osiwaza omusiru nti gwe musiru. And that is the best way to live because olaba olumu oyinza okulaga omuntu waliwo kagundi kenjagala ennyo kademonstrating nga omuntu omu ayimiridde wano omulala ayimiridde wali ono alaba number 9 oli alaba number 6. Yeah, true. Perception varies. Ango jolimu, stage jolimu, challenge jolimu. Kati oyinza okuba nga oli mu explaininga muntu kintu nga ne bw'okola otyo obwongo bwe tebusobola kikwata. Kiringa kukwata ebintu abantu abaana ba P7 bali mu kusoma. Obwongo bwo nga bw'amatuwaringa oba emotional development eri ku P7 level n'otandika ku explaining omwana wa P1. Oba omala budde. Ku emotional development ne mental development. Akutunulira nga akutegedde n'abanga akutegedde nkyala n'akiddamu. Lwaki kubanga obwongo bwe ne maturity level ye ya emotional tennaba ku matuwaringa. Era abantu bangi tubalabye mu society nti akuze mu myaka akulidde ddala mu myaka naye obwongo oba n'okukubanga akuze mu bwongo ayina knowledge naye lacks wisdom. Because you know what wisdom is? Wisdom is knowing when to apply the knowledge. Naye bw'obeera ne knowledge n'otamanya wagi applyinga becoming a prideful. Ate n'otandika okuhatinga abantu abalala because you olowooza nti you are better than everybody. You are more important because you know you have these facts. But can you apply those facts with love, with compassion, with understanding, with patience? So bw'oba tosobola kumanaginga busungu bwo, tosobola kumanaginga emotions zo mu bantu n'osalawo okozesa ate emotions zo okuhatinga abalala. Then you to developing nze era tulina abantu bangi ba developing nze mentally ne ba developing majority of the people we have in society teba developing nze emotionally. Lwaki kye kibalamisa? But because abamu tebamanyi. Abamu they were never taught, but abamu it is because of torture and pain. So do you think singa oba olina kyonhatinze nenvayo nenkugamba kikuyambako okudevelopinga? Anti kati olaba waliwo okugamba omuntu nti no wahatinze n'akutegeera. Waliwo omulala gw'ogamba nti no nakuhatinze ate nakuhatingira ddala. N'ayongerako we yakomye. Because the thing is tuli mu society ey'abantu abali hurting. Abantu abali disappointed. Abantu abali tortured, abantu abali abused, and that's all they know how to give out. Kati olina okukula mu emotions zo in a way that ne mentally nti I will live irrespective of your behavior. I'm going to show you that I'm happy irrespective of your behavior. Nti ebintu byewali okola 5 years ne binchamula ne binyiiza ne nekalakaasa kati obikola nekutunulira okubaita okuguba. Abamu nagamba wabula yakyuka otegeera kubanga the end of that day olina okubeera mu mbeera w'okula mu bintu ebimu ebitabeera nga tebikyakunyiiza nga tebikyakuggyako waya nga tosobola buteebakala mbeera kali balaba basazeewo okukola ekino agenda kikula kati I have no power over that. Nina mu respecting nga human being kubanga olaba ne Katonda yatuwa Bible n'atuwa abantu abatubuulira ekigambo n'atuwa buli kimu kyonna kyonna abantu abasinga we know what is right and what is wrong naye bameka bali mu kifollowinga. But God cannot start destroying us lwakuba tukoze eki tudimukudise. Yes, there is that part where it will come in because of the hell and the heaven part which will come in later, but right now olowooza tulikola essaawa zino byatatulabamu oba hell eyo gye baba bakwadde ku nsinga omusajja wo yeyisa bubi ddala. Of course eyo nayo osobola ogiyitamu, but the thing that we have to understand osobola okuyita through hell osobola okuyita through life noyita through hardships and you're still peaceful and you're still joyful and you still live. Christian oyinza okusaba kwegana walinga buli kyakoze n'ogamba nze ngenda kubeerawo and I'll show you love
paka nawe onokyuka nawe natandika okukola ki okundaga omukwano naye ate nolaba omuntu olinga respect gy'omuwa ate aja abusinze kugamba nakumanyiriramu kankyogere bwentyo. Yes, okumanyiriramu is already also showing an indication of a weakness, which could also be a problem coming from somewhere else. But it does not mean that it should become your identity. My problem is kubeera nga akola ebintu nabeera nga ayina kyakujjamu to behave in a certain way. Nga bwe ngambye okufula nga remote nakola bwati nakola bwati no reacting about nakola bwati no reacting about no gamba, you know what, that's your choice, that's your life, behave the way you want to. Nkoze kyensobola, omanyi what is right and what is wrong. I am not God, I can't change your heart. I have encouraged you, I've motivated you, I've inspired you. I can't do much. But again, your behavior and your actions and your attitude cannot stop me from living. Nti ndekerawo okuseka, ndekerawo okulivinga, ndekerawo okukola kimbulwa kuba oganya okubehavinga in a certain. Supposing this goes on for the next 50 years. Yo notuukayo. Koyo stress gyoba olina. Daba endwadde ze tuyina. Olumu otula n'omuntu n'oyogera naye. N'olaba ekintu ekimu stress nga kati nga kino kiri nnyo mu bakyala. Okubeera ng'olondoola nnyo omusajja. N'okwata essimu n'okebera ennamba ezimukubira. N'okwata essimu n'otandika okukubira abantu abamukubira. N'oteekako bambega. Waliwo omukyala gwe nayogera naye juzi. Omukyala yali ali kumpi gwa ddalu. Aina. Nemugamba sweetheart, kino tebakikola ogenda gwe ddalu. Y'omulondola n'omalako. Omulondola n'omalako. Osobola otya okubeerawo n'olowooza nti kati ofuuse Katonda mu bulamu bw'oli. Oyina okumukyusa, oyina okumusitopinga from it. Ate n'ogenda okuinvestigating olumu ng'akakaze kaalimu essaawa zino ne taata yakayina. It's just a generational thing, a stronghold in him. Nti naye atuse point what ayina control over it. Naye yeetaaga help. Naye nodda mu maziga, nodda mu spendinga sente, business zo zonna zaafa because of that. N'okoga n'osiiwuuka. Relationship n'omusajja neefa n'abaana because of that. Why? Okuva ku makya mpaka olweggulo oli mu kulowooza musajja. Ali naani? Ayogedde naani? Ku mulimu bani ayogera naye? N'okebera abakozi b'oku mulimu. Buli kalugambo konna akakutuukako mu matu gospel truth. N'ogamba, when will you ever leave? Kubanga literally n'omuntu akufuukidde Katonda mu bulamu bwo. Oba olina kukola ki? This is what I am talking about. Omuntu mukulu amanyi kyakola, there is nothing new about it. Even if you were to communicate about something like that, let's say you even have evidence or in any evidence about it, can you come in a humble way, in a loving way? Sweetheart, I heard about this. I have seen this happening, and this is how I feel about it. Ontegeera obanga our request naye it's not a guarantee nti ne request ye egenda kola ki kuyitamu egenda kuyitamu kubanga osobola okubyogera nakulaga nti nga bw'omaze okwogera wano ate atandikidde we yakomye n'okubizaayo n'akuloopa yeezi n'okusekerera. Walira gebitusubyanga. Are you getting my point? Yes. Kubanga waliwo ebintu ebimu nga it's a character development thing. Naye ate n'okitwala kati majority of the women kyendabye bambi ate ekinkose nnyo bwe njogera nabo is but taking things personal. Ali mu kucheatinga lwakuba takyanjagala, ali mu kucheatinga because I'm not good enough, ali mu kucheatinga because everything is me. But why yeye muradde? Are you getting? But yes. The thing is lwakuba tetukitunuuliddemu eyo angu tuyina engeri gye tukitwalamu personal. Kati gwe nolowooza nti no it is because of you. Blame n'ojambala. N'otamanya nti no omuntu wange ayinza okuba ayina disorder. Let me put it even in the simplest way. Ayinza okuba ayina weakness, stronghold. Emukuliddemu. Kati at the end of the day nobeera depressed.
ng'olowooza I'm not good enough, it's because saazaala baana bamala, oba lwakuba siina mulenzi, oba lwakuba siina muwala, oba nkaddiye, oba you know, you look for 101 reasons to blame yourself. Naye njagala otuuke point eyo gye weeraba ng'omuntu n'ogamba, you know what, I have done my best. Bw'aba ta appreciate nze, it is well, I appreciate myself. Anti kyetwagambye kati that's the problem, okuyingira marriage, okuyingira relationship yonna ng'onoonya love. Mu kifo ky'okuyingira relationship yonna wa marriage ng'otutte love. Those are two different things. Kubanga it's not a guarantee nti relationship gy'ogenzeemu waliyo ki? Love. Kyova olaba kiba kirungi ne discovering ng'omuntu, no taking a time to know who am I? Why am I here? What do I like? Nti ne bw'oba oyagala to have a cup of coffee, toyina kulinda muntu kuga, oh Stella sweetheart, can we go for a cup of coffee? No, you can easily go and drive to a nice coffee place, order for your coffee, get a book, sit, enjoy your coffee. Does it have to take a multitude of people for you to be happy? No. For you to have a cup of coffee, even in most cases, even that coffee, you can afford it. Nera kuba oyina this identity issue that has not been solved, or attached to things and people. Bwe baba tebankoledde, bwe baba tebampadde. Anti Bible egamba omukazi aweebwa. No, okuweebwa is one thing, but we are in a society that has been distorted. We are in a society that is hurting. Kati bw'aba Mukama yagamba nno ajja kuweebwa nga tebamuwadde, alinde. Kati ng'ogenda kuŋŋamba muno togenda kufunda oba togenda kulya oba kwambala oba kufuna ky'oyagala mbulwa kuba tebakuwa. Olinange. No. Oyina okutuuka point where you appreciate yourself, love yourself. Nti ne bw'oba oyambadde oba oyagadde okwambala obulungi, osobola okwambala obulungi. Mpaanaako. Anti kati olaba, kati bw'aba takuwaanye. Kati olaba obuzibu ebuva Kalibala bwe buti. Bw'oba onyumye, ng'oli sure nti onyumye, weerabye mu mirror, you have appreciated, you even told Kalibala, you look lovely today. Omuntu okugamba mbu onyumye is an addition. It should not be the foundation. Bw'aba akyogedde well and good, bw'aba takyogedde kibeere kubanga already I'm sure. I know. Why? Because I know Kalibala, I know what she likes, and I know how she looks smart, and I know she looks beautiful. When I see in the mirror, I appreciate what I see. So if you haven't seen it, if you haven't yet appreciated it, that's not my problem. Me, I like what I see. Oh, but yeah. Anti kati ne fear na ye yinza okujjamu. Kati olaba. Of course, ogamba the opposite, yes. Whatever. Abamu bawa excuses okuwaana nagamba bwe namuwaana ajja becoming proud, bwe namuwaana ajja kulowooza mulungi nnyo. Naye at the end of the day, that's nkiyita okubeera nti tasobola kwogera mazima because of certain setbacks or mentalities, stopping from being what I want to be. You get my point. Era bw'oba olabye nti no bw'oba okikoze in the right way, sooner or later they will appreciate you. Ate waliwo abantu nga ayinza obutakyogera verbally naye nga ayinza okuba nga aku-appreciate nze with the eyes. N'akutunira okuva katwe. N'asmilinga. Paka kagulu n'asmilinga. Naye gwe era oyagala kagambo. But the thing is this, bw'aba akugambye well and good, bw'aba tagambye it is still well. Gwekimanyi toyinza okusiba enviiri omwami wo nemala wiiki n'amba nga tagambyeko obakyusiza enviiri. Anti olumu ayinza n'okuba nga yakimanyiira ng'agamba she's just beautiful. She's always beautiful. Naye at the end of the day nga bwe tugambye bw'aba teyakula nga bamucomplimenting oba tavaluinga compliments oba takirabamu mugaso, at the end of the day ayinza obutakikola. But ne waba takikoze, I'm sure by the time you left the salon, you saw and you looked and you were sure that you look beautiful. That's enough. Ndi wenta nenga kachiganye kanti let me give up. Wetugenda okuwunzika nakyo. Kale tuwunzike n'ekyo tulyoke tusiibule. Ekyokugamba nti no, I have totally given up, really. I would not, mpozi ng'olabira ddala nti
how can I call it, ogezezaako buli kimu kigaanyi. And then the first issue is when your life is at risk. Omuntu atandise okuthreateninga, ayagala kutta, olabye atandise ebintu ebiri suicidal, olabye nti really at the end of that day, to summarize everything, obulamu bwo buli mu danger mu eno relationship. Awo ng'okita. Is when you would think to consider. But it would be very good that you try your best before you give up. Bana neyazizanya akaseera kompadde. Amina. Tekondabira omwami n'abaana. Amina. Nja bakulabira ate ndishuwa bakulabye. So baliaga olakola bwe tubadde badengena kusaba bawe ku namba abantu abatasobola kwogera n'abantu baabwe naye nga baliagadde okwogerako naawe okubanga bambi omuntu atowolokoka. Yes, my number is 077 782 0782 025257. Ngena basi buli wana olunaku olwaleero njagala obaagaliza omukisa omulungi ogujjudde mu maka gammwe na buli wonna woolaga. By the way, nsaba Mukama mukyala gwe akwefeva mu maaso g'omwami wo. Buli mukazi yenna gw'atunuulira ekifaananyi kye kiba kijja mu maaso ge atambule nga ddawo n'akasente akakuwe. Sigadde Dorothy Kalibala Bwanika. Bye.